Obutulu tunao obwetuusako oyagala akanyama akayitawo mpa omukyoma. Kyova abantu abakulira mu byalo mbesiimiso naye kati ab'e Kampala bonna bakola nabo ddayo nga baasenguka. Mpa omukyoma mpa kasooli. Ekintu kyonna kyayagala kyetuusaako. Mpaka ice bimbo nnuuneko omusajja omukulu omusanga ali ka ice bimbo. Naye tuvinako omuntu nga oli ogenzeyo ku dduuka ne bakuwole. Odduuka n'akutwala n'agamba Maama Rose nkole kwota yange ya sukaali onansasula. Bambi. I know it's very sad. Tetataganya sente nyingi twetaaga obutonotono obwo. Weetaaga mwezi. Nga koyagala okagula ekitole kya sabbuuni okigula nga tokyewoze. Amanda ogagula agebbiri nga togeewoze. Emyera n'ogigula nga togyewoze. N'ekkota ya sukaali n'ekutuusisa ekkubo. I'm telling you. Very sad. Senji Fashion Collections enyamba za ekisaati kino ekya black. Wedde oli mu saati. I love. Yeah, saati. It's a shirt dress. I've said it's a shirt dress. Form your shirt but it's a dress. Nene bonyonyolango kakanyize dobozi. Omate muwulira. Mwetaaga dobozi kanguka. Ati empewo we kusanga ne kufuwa. Tesobola. But these are the dresses. Basically kigenda machingira ku topic jengendo okwagala ko lunaku lwaleero. Naye nga bw'okiraba osobola okifuna wa CNG Fashion Collections machindi enamba erizo 755818 It's very beautiful. Dear pregnant mothers bannange emitete gye mjole gye satu tugikoye. Oyambako ekitete nga kino kikuza omwana paka myezi gyonna we gigwayo. Ngoli muno ogejjedde muno. Singo manchi enkirowooleza. Kireke. Mbadde nkyagaliza mama abali embuto. Birine mu colors ezenjawulo nalabika bulungi nnyo. Era kala mbadde ndowooza black ne wana aba. Two mentions. Kids and Love Daycare and Kindergarten ly'essomero ly'enkubiriza okutwalako omwana ng'omuzadde ali yatulaba. Kaana katuusa okusoma okatunuulira bw'oti n'ogamba bakati kano nkatwale wabannaye. Kids and Love Daycare and Kindergarten gy'oba otwala omwana mwababeera ku Entebbe Road okuva e Kajjansi koma eri ekisubi twalayo omwana bere nga tebamubangula balina emmotoka esobola okutuuka mu bifo ebirinaanyeewaawo kakati bakuli ku nnamba yaabwe eyo ey'essimu nga bw'ojjala ku screen awo omwana akinkoze bulungi ataddeyo bulungi kakati bakuli ku nnamba yaabwe eyo ey'essimu babuuze kennina ka myezi bwe kati nkole ntya kakati bwe kawera bwe kati nkole ntya ate abo batandika tayimu yonna ekirungi kyabwe nti omuzadde alina omwana atandika okusoma atijjukana n'omusomesa asomesa obwana obutandika okusoma atijjukana ettijjo ne lyesanga kati ettijjo eribeerawo ne lyesisinkana bannange obusomesa is a calling nze nkubuulira atanyiga atakoowa kakati Kids and Love Daycare and Kindergarten gyogenda obatwala omwanawo bamukuyisize nga wandyagadde alabike abaana bakatandika mulekera obateeka mu busomero obuweewala mbusomero noonya akasomero kali eri gindi n'akali gindi mubateekawo mu busomero obukutuuseeko ku kyalo kyo kati ka Kids and Love kali awo kumpi omwana muteekaawo temubavuga nnyo ngendo mpanvu kubakooya awo nga tuvuddewo Arapex adhesive yosemita spat tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga obeere nga ate omwefuna adhesive tutegeeza kirungo kye tukozesa okusibisa tiles kakati woyagala adhesive owa tiles woyagala adhesive ne grout agenda okuba nga akusibira tiles kozesa adhesive wa Arapex ogenda banga omusanga mu matundiro g'ebizimbisibwa gonna mu ggwanga ate embeera eyongera okuba nga tekutambulira bulungi ate awo ng'ovuddewo Simba Automotive Uganda Limited balese pikipiki ya UG Boss bakutegeeza nti genda obeere nga jefunira esobola okuba nga ate kuyambako okukola kasente jefunire mu cash nga kasente okalina anawo wakibanja mpola bagamba nti bakulowoozezaako kyokola kyangu nnyo ofuna emitwalo 7 ebbaluwa ya LC abakwemira 2 n'endaga muntu zaabwe awo twongera gavumenti ogisaba ebeere nga ate confirminga ba LC kubanga twetaaga okufuna endaga muntu zaffe oba kufuna ebbaluwa y'ekyalo tusobola okuba nga tugenda tufuna pikipiki kuva nava Simba Automotive Uganda Limited kale offices zaabwe omanyije ziri genda wanekamo kya Opposite City Oil oba ogende wano mu ndeba kizimbe kya BMK ojja okubeera nga okola ki obasanga ab'emityana are coming but not this Saturday waliwo ebyagizeemu awo naye nga tujja mu short tugenda banga tubasalako awo n'amasanyu gonna tugenda banga tubasalako so anytime from now tujja banga tubabuulira date entuufu we tujjawo mu BBS at 7 n'ebitundu ebirala byonna tujja kubanga tubategeezaako tujja kubanga tujja tutubeere nga tubasalako kale mbadde njogera wali ku nkozesa actually tugenze mu break mulimu ebintu byetwogeddemu behind netuka mulimu ebintu omwana omuwala nga tewandibikoze bambi nga n'omuntu agenda n'abalenzi nno bobikola no bajja kutunuulira waliwo guy lumu ya posting ekifaananyi ng'omuwala afuwa shanagamba but who is gonna marry these girls omanyi abakazi munaatusonyiwa basuubiramu ebinene naye omanyi nanga abuuza ayinza okuba y'omwanywa nabo
like ngemutulawo ku kitabo kimwewuunyisa omusajja osobola okufuluma ebbala ku ssaawa 8 naye omukazi gw'ogifulumyemu naye nga buli omu ayabukana agenda wo omwebuuza waliwo ebibuuzo bingi so munaatusaasira tukimanyi nammwe muli bantu muzaalibwa buzaalibwa nga naffe bwetuzaalibwa musobola okufuna emize nga tugifuna naye nga gye musobola okuba nga mulina 1.5 eyo ebaweebwa gavumenti kyaka 1.5 eyo yava mu ggulu era nga bwe twebuuza because kasukaali waliwo wetwali tugamba abaana bawala they prepare us a lot and they don't prepare the boy child so balinga abatu preparing a wrong generation nenzijja nga banteekateeka saimu nentuuka mu makaago nga gwotunulanga kidomola anti bakuteekateeka ojja oteeketeeka enze era bwentandika omanyi abaana banenzi bwe bagamba nomala omugamba bakola bwe bati atandika okugamba siggwanzaala just oli mukyala naye toli maama wange anti olina okumanya bakinteekamu batya thing is buli omu bandibadde bamupreparinga so because boys assume we are prepared we are girls era bw'otuuka mu maka ge nubiro nga tuteekeddwa okukola kyobadde oteekeddwa aba akwewuunya because bo bamanyi tuli prepared so n'emize egyo we believe egyo emize ffenna tugikola because ffenna tuyita mu stage emu eya teenage and all that but omwana omuwala ddi woogibuukiramu oga kino sigenda kikola gweolina okweyawulira n'ogamba nti bannanze ndijjanzi kandeke enzige zigende zibuukerwazo mubadde mwenna mudda mu kino ekikubo abawala ne muvaako ne mudda wano oli nadde eri era tubanyenyeza emitwe abawala asigadde ng'abuuse n'enzige tekitera kuggwa bulungi so mwe muli egyo emize omwana omuwala bakusanga okwacca omwana omuwala bakusanga ofuuwa sigala bakusanga omwenge owunzika cupa ku cupa kale mulimu bambi agazezezaago kakati ebiseera ebisinga lwaki kyobola bwe nabadde nsomesa wali mu nkozesa y'enkwacyo side effects ez'abasajja wazirabye weziri awo zimaliza zibatabudde bwonga and all that the violence caution bagitadde wansi eri pregnant mothers and breastfeeding mothers kubanga ffe tulinga katonda wa ku nsi oli kabada eterekamwamu omuntu tekikoma ku ggwe kigenda kudda kwaddako kino kyokola bwe mba ndi lubuto n'enfuuwa sigala it does not only affect me n'omwana gwe neekisse that's why tutuuka ne twawukana ku balenzi nze ndi maama era bw'olemera ku balenzi bakuyita kyakula sajja they don't expect you to be a mother at some point x omwana togenda muyonsa ng'otamidde tusuubira amabere gano beeramu amata ate onywedde omwenge gugenda jjabulula omwenge omufidinge ku mwenge omuwa amata amaafu whatsoever but I don't think it's possible naye ebyo byonna because amata tegagala munnyo scientifically kyendyako omwana wange kyalyako bw'olya enkwacyo gyagenda olya era bwe bazaala obwana nga bagamba kaliddyo myezi 9 nenga kalina kiremu n'ekitundu kalyawo kaluyongoyongo tekawera no kakati kino kigenda ku affecting eno gye tusookera actually tugamba nnyo single mothers but ojja kwesanga percentage esinga kati obunene mu generation yaffe abawala buli mwana asooka wa taata mulala one ekisookera ddala omwana asooka aba affectinga mwembi omulenzi n'omuwala naye ffe omuwala kikubawala naye ate gwe kisaka gwamwetisse era kikuba ne weekuŋŋaanya bakwano bo famire ne bagamba dda mbongo obwo weetisse omwana abalenzi ebiseera ebisinga bamugamba nti olina olubuto ne wabanga agenda kubeera supportive kisooka mukubawala because one bulijjo tukyogera wano embuto ezo zijjanga bubenje ezisinga obungi okitegeera n'abalwetegekedde olunaku lw'omugamba nti nno ndi lubuto asooka kutyamu they just come back to their senses with time abamu baddukira ddala they don't even come back kyobola nga ebiseera ebisinga osanga omwana ali mu baana bana naye ng'asookera wa taata mulala bwe bityo lulinga lugero nti ekyasooka because it was a shocker one because olumu abawala tetwefaako omulenzi nawe asazeewo asigale olumu agamba omwana ono ambonyabonyezza nnyo so akuddamu muzaalamu tekisoboka ono sisobola kumuwasa so akola bweti because walemera kusigala walemera ku nkwacyo walemera ku bintu tu nga wali ofuuse maama ne batuuka bagamba naaba eddagala ku makya tolinaaba wenna wanafuwa emmere gy'olya gy'osesema teweefaako tomira kadagala olya olinga kisiimula ak'omusaayi ako kapiiru ke batuwa n'obeerawo nga omumenya jjukira mwenna muli bato mwenna yo first time parents naye ate munno tomuyambyeko yes sometimes embeera gye tuwuliramu togirinaako nnyo buyinza naye gwe kennyini weekembakemba because it is your life
kyafekitinga gwe maama omwana gwe weetisse ne munnaku supportinga bane n'okujjanjaba omuntu atawona omuntu ateefaako atama bakugamba keera maama onaabeko ku makya gano katwalwa akyali olubuto saawa tuli mu meka mu 2 n'eddakiika 14 tannanaabako you know what is gonna happen olunaku lwonna agenda kubeera bwatyo yawulira alinga agenda mulimu n'asooka kukubira essimu nza sirina maanyi jangu oleetera ebyokulya nga kati singono yanaabye ku makyani badde kati asobola okuba yeefundiddeyo dde olutooke bakukozesa odduka otya mu restaurant y'omusajja gy'obadde oweereza emmere ate ogenda osooka otwalira oyime ate omufaako ate bw'ogaana tanfuddeeko naye naawe weefeeko munno mwagazisa okubeera taata mu preparing a mindset ye okwegomba ekyo ekijja naye already omutamiddewo tayagala nakuddamu kiwulira nti ofunye olubuto olwokubiri. That's why in most cases twawukanira ku mwana aso. So not because omwana abawukanyiza, you contributed a lot kumwe okwawukana. So maama mukwano emize gino gye tuwoningako wano egiyinza okunafuya okuletera endwadde okuzaala omwana omulwadde munno n'omutami okubeera taata ne bajjanjaba omwana gyosooka ogyesonyiwe amanye kale awo wo wakola paati yo. Then eddagala linywe amanye mukyala wange n'eddagala yalinywa bambi nti tugenda ofuna omwana ono alina obulemu oba tugenda ofuna complications nga talina wakwekwasiza. Play your part. Wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula wano ku BBS Telefina eyaffe.